kino kye kiseera evening drive kyekutuusizako agafa mu ddwaniro emiranda emizinga okossaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaaso omusaayi gukulukuta buli wozza amaaso omusaayi gukulukuta twakulamusaako mwenna batuwulira kakati nno bwe ziba bomu tezisse bantu bano obunnyogovu enjala n'endwadde zijja batta kyekiri awo kati obunnyogovu bungi amaduuka gasinga gasobola bayamba obbawa ebintu ebikozesebwa gakubwa dda emmere tekyayingira nga birina okuba nga eyingira kwotadde n'eddagala kati Israeli yakoze kibata suffocating okuziira babaziiza noziira bakulemesezza ofuna emmere bakulemesezza ofuna eddagala n'ebyebikko n'olemwa kakati awo ne bakufunzizzaawo so abasajja aba Hamas bagambye mukole kyonna kye mwagala tetugenda kupowa kakati ebituntundu ebisuzwa mu Khan Yunus eno erimu abasajja ba Hamas bangi abalwanyi ba Hamas kakati wano kye bakoze ennyumba ezisulwamu ezisinga zakubiddwa zibbomu ez'enjawulo bannange bano abasajja si bangu aba Israeli zakubiddwa bbomu era amawulire agatandise okuvaayo baga nti kirabika West Bank nayo ebitandise okuvaayo biraga nti olutalo si lwakuggwa kati bo bakyekuba kati bwe twogera ku budde buno mu Gaza Strip abantu 2,462 abo no bagenze bebaka balirwawo akafa abagenze zira kumwa kakati no Israeli egambye nti omukago ne Saudi Arabia mukulu nnyo ku budde buno owulira muganda babalati Saudi Arabia no katabandijja mu kibalu wano Saudi Arabia ajja ate mu nteeseganya nga ffe gwe tubadde tulaba kata jukira nti bali basunni tubadde tulaba kata ku front line abasinga obungi mu Palestine basunni olwono kijja bagire kakati no tulinze tulabe ekintu nga bwe kiri naye tugambye nti amazzi babammye eddagala babammye n'ebyebikkwa ebibataasa ku mpewo naye babibammye so kati awo Israeli wetuuse ku basajja bano so tujja kwegera maaso batukubuulira ensonga ezo eza Israeli Palestine kati ku budde buno katusooke tugweko wano mpola mpola byolaba byendaba katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala mwena bwenye tukoolekeza tube betukuwa tubijja wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive ne Lubowa Kyemba okutuusibwako Headaid awonye omutwe embagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisa omuuka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amaino n'ekibuno kyo nga biramu. kakati no Rinse Fresh ebibuno byo bina kuba bisted n'akamwako nga kali fresh kasawe yamise Rinse Fresh mouthwash Midworld Pharma Africa bibatambuza ensonga eno genda ku pharmacy oba drugshop ekuli kumpi ate banaffe bo aba Headaid nawo bali mu kintu kino ekyaki bula byendaba kakati no pink mu color oval mu shape aba Headaid bakutegeeza eddagala yabiri pink mu color oval mu shape nga lisabikiddwa mu kabula akeeru kati omugongo kuluma binyo bikutawanya weyambise wa mugongo weyambise Headaid kati mu Kenya waliwo gusajja oba gupasta bamwita Paul Mfenge Mackenzie ono nno yakola akabadi abantu bina bakafa obadde okimanyi a Kenyan court on Thursday leero
charged the leader of a starvation cult with terrorism over the death of more than 400 of his followers. Kati owulidde eddalu. Naye Rockie owulidde eddalu. Kyengamba nze abantu. Owulidde eddalu. Bannaye. Kakati ebyo bidiini biri mu Uganda muno mwebiri. Byayingidde. Likugaana okuba nga ow'ekitiibwa bazadde bo. Likugaana okuba n'emikwano baganda bo nga mukwatagana. Eryo ne likugaana okunaaba. Anti biri muno. Amini yandikomyewo. Kyogamba abaliwo tebakisobola. Anti nze gambye bino ebidiini ebiri wano mu Uganda. Kati Kenya bantu bina ono Makenzi kubalumisa njala nti musiibe Mukama ajja kubawulira. Abantu bina bafudde njala. Kyo ekiri kakati mu Uganda munamu ebiri. Ate se bina n'obukuumi ebimu. Kituufu. Naye sijja kigenda nnyo wala ekyo kankole ki. Naye mu Kenya bina bakola ki? So kati abantu mulabuke mwebereremu. Naye tageti yaabwe banoonya bana abali obubi. Batagetinga nnyo abakazi. Kubanga abakazi bo bali emotional, men are logical. Obadde okimanyi, women are emotional. Bachamuka. Kati abasajja basooka tebakirowoozaamu kufuna logical. Kolesako amagezi agawera kaawo. Kati bagenda batagetinga awo. N'enjiri gye babuulira ya nsigo. Osegedde. Olina gamba nti muzimbe kyaki. Mufo ky'okuzimba kyaki. Nasooka azimba ennyumba ze. Nga za miliyoni 400. Nga kyaki yeesonze. Naye nga kyaki yeesonze sente. Mufo kyo mwe muli mu bibaati ye pasita wammwe. Avuga mpenkoni. Kati nze obwongo bujja butya. Logically sikiraba. Kati baba bo balowooza nti bwe twogera bino tuli basiru. Ebibbo ne biyita eby'essente. Pasita n'awasa omukazi owookubiri. Era ne musasula. Naye nga kyaki temunagizimba. Okitegedde. N'aleetawo pulaani mbu kyaki ekolewo saako era buli mukozi alina okubaako ne ssente z'aleeta okutereka mu saako. N'aggulawo faamu. Naye nga mwe muli baavu. Kyova olaba nze ngamba nnyo abantu nze muli spiritual. Wonna wooli. Nze tojja kummanyira ebyo nti nze gundi. Saagala. Everyone can talk to God. Mwe mulowooza mwe musobola okugana Katonda mwekka. Nze sobola kwogera naye. Everyone can talk to God. Ate these traditional gundi religions batukoze bubi. Where is Bishop Naimani? Where are you? Bishop Naimani mutandika okuzibula abantu maki. Kubanga nze bwe najja Lubowa n'enjogera baja gamba njogera ngani. Ba Bishop mutandika okuteekawo embeera etaasa bannayuganda okubbibwa. Ba Church of Uganda abakatuliki nabana abalokole abalimu akanastandi kuba abalokole ba mirundi ebiri waliwo n'ababbi abaferera mu bulokole ne wabawo abali real. Yes. Bino ebintu bya kitwale eno kitwale kuweereza kitwale wanike engalo kitwale biki byotwala. Olina jjo okumusabira omusumba n'amuteekako omukono mbu ayagala mwoyo amukkeko naye ng'amaanyi gakolesa omusindika eventually ng'ono alina kugwa. Bano abasajja bakwata abakazi mu bitundu ebyekyama mbwa wewali amajinni n'erisajja nga liraba kati abaana akola ne kikwata ne ku bbere bwe kinyumirwa n'omusajja nga alaba kitwale mwoyo yantiise ku mutu mwoyo mukwateko owange olabe bwe likwata ku bbina bwe linyumirwa mwoyo. You tell me that nonsense. Kati kino eky'Ekenya bantu bina kyabatizza njala. Musiibe temulya mmere Mukama ajja kubawulira. Ye bw'alya. Ate munnange buno obugundi obugolobeezi bubatya. Waliwo kipasite ekyali awo kyafa kyakafa ennaku zino kyakikwatanga abawala. Namuwulirako oyo. Kyali sijja kwogera bajja kitegeera. Kyakafa juzi wano. Oba bakibwa butwa. Kyo kyakolanga nga chiga muyongereyo ono musabire nga kimuyingiza mu karumu kala wogamba kala botegeeza ne kiddira China baita holy water awo nalyo kateeka mu sukali guru kadi nalyo kateeka mu omunyo
kakati akuwa n'onywa kitwala ekyo. By the way, emizimu gifuluma kati because onywedde biri ebintu bikujiba olina okusesema kati byebyo bivuddemu kakati bwe nooba omulimi ng'enkota z'ettooke ezisingamu obunene mu lusuku lwo olina ozettika ozimuleetera. So wano bapasita manya babishop Naimani bwe balina okusitukira pasita serwadde omutegedde ono wano emanga wano musumba sebuufu mutuyambe musumba sebuufu mutuyambe ku bino ebisajja ebyazze ne mulyoka mudira sikwali ggulu ne muteekamu omunnyo and security is looking at that. Logical omuntu bwanywa ebintu ebyo alina osesema nawe kigezeeko ewaka eyo balina enkala empya leero njaga kuba bisajja bino tubisaanyeewa birina enkala empya byayiga kino emizimu gyewamwe gikutawa taatawo yakuloga taatawo asobola okuloga ggwe abakwagazaki taatawo yakuloga maamawo yakuloga tomufaako yakuloga omuzimu gwa jjajja yangu tugusabire. Kati bano batandise okukola ebyamasabo byennyini kati bano abapasita abamu bafuuse basawo ba kinnansi indirectly. So these pastors abakyalina amakulu excitement pastor sebuufu where are you mutuyambe pastor sebuufu wagundi odiani pastor serwadde wa wano ku gundi ku bojja mutuyambe musumba George Solo Christian Family Church enjeru bane mutuyambe kubanga kati abaana bakyankalina abazadde baabwe abantu I don't know waliwo criteria kati waliwo ekyaziba prophet balagula ate bino mbyogera tebakyankalaniza maka woowe bino tebikyankanyiza maka woowe ba prophet. Your husband is bewitching you. Your husband has another wife somewhere who is doing juju on you. Kakati bafuuse basawo ba kinnansi indirect kakati ne mulyoka mutta family ngate mulimba in the name of tuliba prophet baganda babaawo tebakwagala kufumbirwa muganda waabwe bebasinzole abantu bone bajja newaka ngo mukazi abakyawa abalaba nga kirala because oli ayisawo biye. That's another version of which juju from traditional gundi to shrines kati bonge advancing kati bongeddemu ebirungo prophets. Ate bino betwogera this is a reality. Rockie nengamba bugambe nti mpita abantu abafunye ebizibu olwaba prophet yabo nengamba mbayite wano ku radio bajje radio wano wajju mama wa mukazi wo takwagala ne bitandika bina kano mama omulwadde wa pressure mulwadde wa alusa don't take anything God is going to heal you omukadde nafa waliwo omukozi munnaffe sijja mwogera wa wano ku radio mama we yafeebi akola naffe wano ku radio abalokole kasita bayingira bana abafere sigamba n'abalokole abatuufu ngamba bino ebirokole ebifere ne balyoka bagamba tomira ddagala oli mulwadde wa mukenenya mwoyandaze oli mulwadde wa mukenenya prophet yakugambye tomira ddagala mbu ali kusabira this is not logical. Era tusaba nnyo government etekewo criteria omuntu afuuka atya pastor so si muntu kuva eri kubanga asobola uraba shakara shambarara urebeshebebrebekata moyo pastor omubuuza lulimi kyolo bivunule byoli kwogera bivunule simanyi kukyusa nnimi moyo ayogedde why do you speak something that you cannot even interpret nze ne bongambe ebigambo I cannot interpret them urobo shakara uraba baba shamboroka papa nugachi kino bali mu kwerimba ate by the way that thing is psychological chikutwala omuntu alaluka nga temanyi alalusi kumbe mbu moyo timoyo yazze abantu abo kye bakozeza family z'abantu nolemesa omuntu okumira eddagala nti mwoyo agenda muwonya paka lwafu bino mbyogera busungu kubanga kino kipasta simanyi kimakenzi ekye Kenya nfyenge kyasa abantu bina nga kibatisa njala waliwo n'omulala eyaliwo ku pasta edda mu Kenya emabegaawo. So tusaba abakkiriza kama mwine ennamba ya Jesus abakkiriza
mutandika okkiririza mu bintu nammwe bye mulabako kino kya magezi, it's just logical. Omunagamba oguze emmotoka yompya ebisiru bino Mukama ngambye emmoroka eyo giweeyo kyaki ekola emirimu gya Katonda, gwe yagigula wali togyagala nozimba ennyumba nti omusomba agambye ennyumba eyo mwoyo agambye giweeyo nakyo ne giwaayo ennyumba. Kwaya ya kyaki etandika okusula ng'omwo okola mirimu gya Mukama, gwe yagizimba togyagala. Mu Bukatuliki n'Oprotestant tulina obubbu era ffe tukkiriza nti ffe tulina okuyamba kyaki but not with the fear, kuba tebakutiisa bakuteeka mu mbeera ekutiisa n'owaayo buli kimu ekikyo ku mulimu ogwo gw'ofunye Mukama atulaze nti olina okugabananga ne kyaki buli mwezi n'olyoka oddira sente zonna n'oziwangayo kati abaana bano bagala okusoma bwe bakugoba ku mulimu n'ojjukira n'olyoka essaawa yakukola oli ku kyaki osaba bwe bakugoba ku mulimu nga pasita agamba atofaayo Mukama yandaze ng'ogwo omulimu si ogenda guvaako olina omulimu gw'ogenda ofuna Mukama yandaze waliwo Mukama kyakuleetera tofaayo my brother naye nga weerabidde nti mu kifo ky'okugenda okukola wabadde kuki kutusiiba mu kyaki naye Katonda yabagamba nti mu ntuuyo zammwe mugenda okulya ekyokulya kubanga Abakatuliki njogera ku Bakatuliki bemmanyi ku makya tulinayo emisa before going to what to work. Abakatuliki ku saa 7 balina emisa before going to amanya agundi break time awe jawa lunch time. Abakatuliki balina okusaba okwekawungezi. Abasiraamu basaba emirundi emeka 5 n'Abakristo muli Abakristo muli mutya musaba emirundi emeka n'Abakristo kye kimbasa olunaku yes Abakristo 3 Abasiraamu 5 naye intervals basaawo zezimala in the morning very early naye osanga omuntu asiiba mu kyaki okuva saawa 4 waliwo kyaki eri okumpi n'ewange waliwo kyaki eri okumpi n'ewange etumbula emizindalo okuva saawa 4 ez'okumakya paka 10 juzi lwe nagenda ningizeeko ndabe ku bungi bw'abantu abali mu kyaki nasangamu 2 ninga kaakati kiki kino. So bannange church is becoming a business. Mulekerawo fuula church business too. Mulekerawo okwonoona obwongo bw'abantu psychologically. Noyonoona omukazi wa muno nayonooneka, noyonoona omusajja nayonooneka, abaana ne boonooneka. Ogenda okitegeera nga mwenna musibiddwa akatambaala. Tulisaawo okugamba abantu waliwo akuloga waliwo akukola ati oli ne bw'aba atambula ne yeekoona agamba ndowooza omusumba kye yagambye ne bw'afumba emmere n'esiriira ng'alina kyabadde akola nti mujja wange alabika ndoga. Nze kankubuulire nze ngenze mu Masabo nga manyi I have done research on Masabo. I know Masabo. I have done research mbalokole Mbakatuliki na Protestant naye kino ekyazze kino ekipya twazeeyo mu Masabo naye nga kana Masabo kali mu kyaki mu version endala eya kyaki. Nze omusajja yagamba nti mwanyinaze ndoga mwanyoko mwanyinaze mwanyinaze ndoga mwanyinaze omukazi maama wange yafa mwanyinaze nga ndabirira bwe musaba sente yampa mwanyinaze njagala nnyo bwe mba ku radio ne mukubira ku simu yampereza se ne mbuuza mwanyinaze ki n'alyoka ayogera erinnya katono mwambalire mu ssabo katono mwambalire mu ssabo radio wakyo nimba twagala okwebaza okutuwuliriza kadde katukute wabula mwegendereza ebintu ebyo ebya kaluti ebyo byatuleeta ku mpewo mu kanyomero kano naani omulala tulina rinse mouthwash yes. mouthwash yes rinse mouthwash keyambise